Kakati omuvubuka golaba mu katambi oyo bamusanze ne paadi z'abakazi ne pampa z'abakazi. Zino paadi mu abakyala ze mukwata ne mumala okukozesa n'ozingako n'osula kasasiro. Omuvubuka ono ye abadde azikuŋŋaanya nga buli paadi gy'asanga agikuŋŋaanya emaze okukozesebwa n'esuulibwa n'azitwala mu nnyumba ye n'aziteeka. Oba abadde azaagazaaki nze naawe. Pampa z'abaana, abaana zino pampa ze mubambaza ne bamala okuzipamamu ne muzisuula ku kasasiro. Omwami ono sseba abadde azikuŋŋaanya nazo nga nazo azitwala mu nnyumba abadde azirina. Oba nazo abadde azaagazaaki nze naawe. Kati waliwo abaamulabye nga bamulaba alina paadi ne pampa mu nnyumba ne batemyako ku balala. Bagenze okujja ewuwo okumwaza, bagenze okusangayo paadi lukunkumuli ng'akuŋŋaanyiza paadi z'abakazi ezimaze okukozesebwa ne zisuulibwa mu nnyumba mpitirivu nga bw'ozirabaawo. Pampa z'abaana ezirimu bbi nga nazo akuŋŋaanyiza mpitirivu nazo nga ziri mu nnyumba ye zeezo z'olabaawo. Bano olumukuta ne bamubuuza, ebintu bino badde okuŋŋaanya obadde obyagazaaki? Azze mu kuwoowoola. Bamugamba etuula wansi osumululemu ku emu nga bw'ogirya. Bamuliisizza pampa z'abaana ezirimu bbi n'abirya nga bw'obirabaawo. Abiridde, alidde bbi, alidde ebisaayi by'abakazi gw'olaba oyo. Abiridde babimuliisizza ate nga bakutte emiggo. Bamugambe kasita kakutana n'ogera nti simanyi owalira. Oli mufu. Oli mufu. Kati bw'oba oyagala obulamu, ng'oyagala obulamu, kola ekintu eki, lya ebintu bino bibadde okuŋŋaanya. Obadde okuŋŋaanya byaki? Kigendera ki ekibadde kikuŋŋaanyisa paadi z'abakazi? Lwaki obadde okuŋŋaanya pampa z'abaana? Byonna ssebo ng'abiterese mu nnyumba babimuliisizza baaba. Babimuliisizza ku miggo ng'ate bamugambye bw'atabirya bagenda kumutta. Abantu badde bakambwe. Abantu babadde bakambwe. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo ebiri mu nsi byewuunyisa. Ensi erimu ebintu ebyewuunyisa. See what the guy he had for inside this place, so he had the pampers for inside this place. I know what the tray for inside was green. Kakati ekisookera ddala ebintu bino musobola okwiraba nti biri eyo, naye ate ebintu bino ne mu Uganda mwebiri. Ebintu bino mu Uganda mwebiri. Mu abakyala mukozesa paadi zammwe ne muzisuula buli we musanze. N'okwata paadi n'omala okugikozesa n'ogiggyamu n'ogikuba n'ogisuula ku kasasiro. Mukwano bagenda kubalogera mu paadi zammwe, nze mbabuulira. Abakyala paadi ezo muziraba, abakyala bazibalogeramu nnyo. Bazibalogeramu nnyo. Bagenda kubaloga ebintu ebitajja kuwona nga bayita mu paadi mu musaayi gwammwe. Ogwo omusaayi gwammwe ogubavaamu mmwe abakazi guloga. Bagulogeramu ddala. Ddala. Bw'omanyi nti omaze okukozesa paadi yo, ebere private, gikwate gisuule omuntu w'atayinza kugiraba. Gisuule. Mulimu abantu abanoonya paadi nga baagala banoonya paadi ezimaze okukozesebwa nga baagala okweyambululiramu. Ebintu bino babikola. Musobola okulowooza nti birabika tebiriwo mu Uganda, birabika tebiri mu Uganda. Kituufu tebiri mu Uganda, naye tewali kiri wano ky'olaba mu katambi nga mu Uganda tekikolebwa. Abantu balogera mu pampa z'abaana. Mukwata pampa ne muzikatika nku ekyokulabirako. Ezo pampa muziraba zibakera ku makya ne basuulasuula ku makubo. Ezo pampa zibaamu oluusi eddagala. Oli asobola okukwata pampa n'agiteekamu eddagala, gwe n'ojja n'ogibuuka. Olaba nti oyinza obba omukazi ow'olubuto n'obuuka pampa eyo ng'erimu eddagala, ekintu kye baba batadde mu pampa ne kikwata omwana waali mu lubuto. Tulaba abakazi b'embuto nti abaana balumu bazaala abaana nga balina ebizibuzibu. Ebintu ebyo baba babibuuka. N'ekirala pampa z'abaana bazirogeramu nnyo.
bazirogeramu nnyo nga bw'okiwulira, naye ate basinga kulogera mu paadi gw'omukazi andaba. Lekerawo okukwata paadi yo ng'omaze okugikozesa n'ogisuula mu kkubo n'ogisuula kasasiro. My dear, bajja kukukolera ekintu mu paadi, bajja kweyambululiramu mu paadi eyo, obeere n'oguntu nga mu butuufu nga nawe weebuuza gye wagujja, nga weeraba tolina muntu gwali okosezza, tolina muntu gwali oyombye naye, naye ng'ekintu ekikutawanya tokimanyi. Paadi zibeere za kyama. Bw'omala okukozesa paadi, gikwate gisuule omuntu w'atayinza kugifuna. Oba ogiteeka mu mwala, giteeke mu mwala amazzi gagitwale, naye ng'ogizinze mu kaveera n'ogisiba n'ogisuula mu mwala amazzi ne gagitwala. Oba gyokere mu kasasiro, gyokere mu kasasiro omanye nti ogyokyezza ogisaanyizzaawo. Naye buli lw'ogikozesa ate n'ogisuula abantu we balaba, bagenda kukukoleramu ebikyamu. Ebintu bino by'olaba tebyabadde wano Uganda, byabadde ndowooza Nigeria oba Ghana. Omuvubuka oyo ali mu katambi, teyabadde munnayuganda. Naye ebintu byonna ebiri mu katambi ako, ne mu Uganda abantu bakuŋŋaanya ebintu bino. Mumuzanyisa n'abantu abeerogozaalogoza, bakuŋŋaanyiza ddala ebintu bino. Gwoba oli munnaddiini, bibyo. Abantu balina ebintu bye bakola bannaabwe nga tosobola na kubimagininga. So mubeere beegendereza. So muvubuka oyo abadde akuŋŋaanya paadi z'abakazi empitirivu, ng'akuŋŋaanya pampa z'abaana empitirivu, ng'ayina ekigundi mwazissa, ekibookisi mwazikuumira. Kati baamuguddemu ne bamugenda ne bakebera mu nnyumba ye ne basangamu ekibookisi kya paadi ne pampa. Kwe kumuteekawo mu kaseera ne bamugamba paadi zino ne pampa badde okuŋŋaanya zaaki, n'atandika okutamwattamwa. Ne bamugamba kakati ssebo ogenda kuttibwa, wabula ekikutaasa twagala oliye kimu ku kimu, paadi z'abaana, pampa z'abaana, paadi z'abakazi, pampa zirimu bbi, zirimu biki, baamugambye abirye. Eyo gw'olaba ali mu kulya bbi. N'enywere. Ali mu kulya bbi bw'alya. Bw'agaana kapooti. Ozannya n'ensi. Kati ze neewuunya omuvubuka kye kimukuŋŋaanyisa paadi z'abakazi, pampa z'abaana, azaagazaaki? Ayagala zitunda nga sikulaapu, ayagala kuzisomako, ayagala neweebuuza abantu beeraguza. Naye abakazi mubeere beegendereza, mulekerawo okusulasula paadi buli lwe musanze, mulekeraawo. Naddala mmwe abakyala, pampa nno zo kale, naye paadi mbi nnyo okuzisuula buli w'osanze. Osobola okuba omunnaddiini ng'oli mukkiriza, tekirina buzibu, naye ate okubeera omunnaddiini tekikutangira kukwatibwa amalogo ge baba bakusindikidde. Eddogolo teryagala kumanya munnaddiini gy'olikwata, kati olina okusaba naye nga w'obyewala. Beera eddagala gy'oli. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Abeekuumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsiima nnyo era nsiimira ddala okuba nti ate mutugoberera okutuuka eno yonna. Tugenda kweza ba subscribers 5,000, so muwere lumu, muwerere ddala, mwongere okusubscribinga, mwongere okuba nti ate mu sharinga waaka wange. Omulimu omugola gw'amaanyi era nsiima nnyo, nsiima bongerwa. Mbaagala nnyo. Ate nabakuba nti osubscribinga, genda awo ku ssimu yo okone mu kagambo bakayita subscribe, w'olaba ekigambo CEO Michael Uganda, kona mu kagambo subscribe. Bw'omaliriza kagenda kukuleetera akade ako kakoneemu kaleeta ebigambo okuli personalize, kajeemu kateeke mu all. Buli lwenteekayo vidiyo ng'epopinga wali waggulu, osobola okuba nti ogisubwa buli vidiyo yonna gye mba nkuteereddeyo. Omulimu gwo gwa kusubscribinga,
nze ebisigadde obindekere gwe tola butuuzi bw'oti olindirire nabagambye eno ensibuko y'amawulire gwotagenda kusanga wantu wala wonna wonna so mwebale nnyo mwebalire ddala